Mukama ibazibwe nnyo nate nkulamusaako mu linnya lya Yesu wonna w'osinziira okundaba. Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kirombe-Luzira, Kampala, Uganda. Olwaleero tweyongerayo n'ekitabo kyaffe eky'Olubereberye essuula ey'okubiri. Bayibuli egamba ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye gye yakola, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu ku mirimu gye gye yakola. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza, kubanga olwo yawummuliramu mu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. Bwe lityo ezzadde ery'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa. Ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu, na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi, na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera, kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi, so nga tewali muntu alima ensi. Olunyiriri olw'omukaaga. Naye olufu ne lulinnya okuva mu nsi ne lutonnya amazzi ku nsi yonna. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi, lwe lunyiriri olw'omusanvu. N'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu. Omuntu n'afuuka omukka omulamu. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mu ssuula esooka tulabye Katonda nga alagira wabeewo omuntu, omusajja n'omukazi. Kati mu ssuula ey'okubiri tulaba Katonda nga yeenyigiramu mu kukola omuntu, mu kutonda omuntu. Olunyiriri olw'omunaana lwe tukomyeko. Olunyiriri olw'omwenda lugamba Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya, omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omugga ne gusibuka mu Adeni okufukiriranga amazzi mu lusuku, ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe ena. Ogw'olubereberye erinnya lyagwo Tusome. Ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kevina eri mu zaabu, ne zaabu ey'omu nsi eri nnungi. Mulimu edola n'amayinja sokamu, n'erinnya ly'omugga ogwokubiri Gikoni. Ogwo gwe gwetooloola ensi yonna eya Kuusi. Olunyiriri olw'ekumi n'erinnya ery'omugga ogwokusatu Kidekeri. Ogwo gwe guyita mu mabbali g'e Bwasuli. N'omugga ogwokuna Fulaati. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni, alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onaayagalanga. Olw'ekumi naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira.
Mukama Katonda n'akola n'ettaka, buli nsolo ey'omu nsiko na buli ekibuuka waggulu, n'abireeta omuntu okulaba bw'anaabiyita. N'omuntu buli lye yayita ekitonde kyonna ekiramu, eryo lye linnya lyakyo. Olunyiriri olwabiri, omuntu n'abituuma amannya buli nsolo n'ekibuuka waggulu na buli nsolo ey'omu nsiko, naye omuntu nga tannalaba omubeezi amusaanira. Olunyiriri olwabiri mweno, Mukama Katonda n'aleetera omuntu otulo tungi ne yeebaka. Amuggyamu olubiriizi lumu, n'azzaawo ennyama mu kifo kyalwo. Mukama Katonda n'azimba olubiriizi lw'aggye mu muntu okuba omukazi eri omuntu. Omuntu n'ayogera nti, ono nno ly'eggumba erivudde mu magumba gange, y'ennyama evudde mu nnyama yange, naye anaayitibwanga mukazi, kubanga aggyiddwa mu musajja. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo banaabanga omubiri gumu. Olunyiriri olwabiri mu esatu ne lugamba nti, bombi baali bwereere, omusajja ne mukazi we, so tebaakwatibwa nsonyi. Leero tumaliriza n'essuula ey'okubiri. Tujja kuddamu ate essuula ey'okusatu.